Abadde omubaka wa Igala East Mbwatekama Louis gafaasanyalaza emirimu mu kibuga Mbalulo olw'okulemera okuwandiikibwa okwatira ekibiina ky'emirembe ndira mu kifo kya mmeeya. Mbwatekama yeetolodde ekibuga Mbala nga yolekeddwa akabuwagizi be lwanasibira ku basipa okwogerako eri abantu. Mbwatekama abulidde bannambala nga bw'atagenda kupowa ndi bwe bigaana wakwesimba mu kalulu ka bonna akabbira abiri mukaaga talina kibiina. Mbwatekama ayogedde byayagala okukola singa abeera alondeddwa kuba mmeeya. Ekyenaku wasanga omulimbara kasasiro eijulire na kimwe tokuleeta kimotoka ekirina ebyoma kikalobamu konteyina kikakitwalayo. Akuli ebyokuluna mu NRM Dr. Tangudo yagwedde ku kyaganyisiza Mbwatekama kaade n'agamba nti alina okusobola okuleeta ebiraga nti mutuuze mu kibuga eky'Embalala. His name had appeared in the constituency where he sought votes the last time. Now, all of a sudden, they see his name. He actually lodges in as a member and a resident of Mbarara City, where he wants to be a mayor. The legal department is handling it, and when we want to brief you, we shall brief you about it. Kinajjukirwa nti Mbwatekama yasala okuva e Kasambya mu kalulu akalobera bino gumu n'asananadde Igala East nti abadde ayagala kusala okudda mu kibuga Embalala avuganye ku bwa mmeeya. Neyali omubaka wa Lugazi Municipality Isaac Mulindo asuuza azzeemu okuyita abawagizi be ne bannalugazi okuddamu okumukwasa kaadi ya NRM osobozesa okuddamu okukiikira ekitundu ekyo mu kulonda okujja. Ono atalaze municipality nga werekeddwa akawagizi be ng'ali ne poliisi. Agenze ku kisaawe kya Wagudugo awakuŋŋaanidde abantu abangi era asatu bamulindiridde wakati mu kusanyusibwa omuyimbi Natoolo. Kyokka abadde wakubye ekisuuliddwa nti abadde w'abaana abadde agenda okufa ekiziiro olw'abantu abangi ne balwana okulaba nga bataasa. Mulindo asuuza Ssebannalugazi okusinziira ku yabakulira nga kyali mubaka omwali okusaka ensimbi z'okuddaabiriza eddolo ly'Ekawolo okutambuza amasannyalaze sa gavumenti okujiikiriza ekibuga eky'Elugazi ne kifuna ensimbi za USMID bwe bakoledde enkuudo zonna eza koolansi n'okussaako amataala. Mu myaka egyo 5 natambuza projects 8 era nga nkyaze ennyumirizaamu n'olwaleero. Twatambuza amasannyalaze Rural Electrification Agency netambuza amasannyalaze constituency ku byalo 125 ng'ebyali mu kaddaako. Ate abavubuka b'e Makindye East basibye mu bbinu e Kabalagala olw'okuwangula akalulu k'abavubuka akabaddewo ku Lwokuna. Entujja eteekeddwa Judith Abaho eyeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Makindye East ku kaadi y'NRM. Abavubuka abawangudde emiruka egy'enjawulo balambuludde engeri akalulu gye katambuddemu nga bawangudde ebifo ebisombi 200 ku ebyo ebiri mu 4. Era nga nviira mu muluka gw'e Bukasa tulina zones 4 twawanguddeko zones 3. Tulina zone 11 twawangudde zone 10 twafiiriddwa. Yasina omwalo ssentebe w'omuyinga ategeeza nti bagenda kuliramu okuwa abavubuka emirimu. Tujja kubasakira, tujja kubafuna emirimu, tujja kubasabira amataka bakole farming. Yabaho yebaza abavubuka okukoleramu okutuuka ku bwanguzi n'ategeeza nti eno ntandikwa. Njagala tutambule ffenna abavubuka nga tewatali abaleka emabega. Ye ssentebe wa NRM Makindye Hussein Lukyamuze ayogedde ku bwanguzi batuuseeko. Tulina ensonga lwaki tuwagira NRM erina gy'ejja eggwanga lino erina gy'etwala eggwanga lino.